Enyumba y'ebadde badde n'ennyumba zabapangisa bana bazizise ziye wansi n'abaana bange n'omukyala maama aliyo mu ttaka naye nga abantu bano ekintu kino kiyiikidde senga batuddukiddeko ne basiikuulako abantu abandi badde bavayo nga balamu naye abantu gavumenti ena kyetuyambe abantu okoba baziikire teri baziikuddeko wadde abaddeko ne mukono ngolawo musasiro guno gwonna teguli entumu bweti tesobola kubutikira muntu n'asigala nga mulamu. Kati abaana welikuyiridde obaddewo nagenze dda ku mirimu wansi waliyo abaana bana n'omukyala n'abaana bapangisa mulimu abaddemu abapangisa bonna babayiikidde ettaka lyonna bali eyo wansi. Abaana bange maama abaana bange bali wano bali eno wansi eno abaana bange babuutikidde omuntu agenda agamba kumiramu ki munnange nga talina kwolabako andibadde olwokutaano oba olwokubiri ne bagendako ku ssomero abamu ati yamu ne babeera nga bali ku ssomero nosigazaawo abamu naye bonna babaddemu nga bebase wowe abaana bange ne mukazi wange bali muno. Yes, Redzone TV kwali bali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gw'atambula naffe ku mukutu ogwa Redzone TV. Embeera bw'etyo bweri mu Kiteezi nga bwe nkugambye ku makya mu mawulire g'ensembyeyo okubanga nkuwa embeera ya bunkenke. Abantu bafudde mu Kiteezi ate si bantu batono, enamba nnene nga bw'okiwulira kubanga tutegeddeko okusinzira ku bali ku kitundu kwennyini nti abantu oba amayumba kasasiro basaanikidde amayumba gaweza kumpi yiika namba. Kati gwa mayiika gyeyitira osobola okutegeera amayumba g'abantu. Naye wano ku mukutu gwa Redzone TV njagala kubanga nkuwa ku information gyenina ku side awo. Ewantu wano kigambibwa nti kasasiro yali yajjula mu kifo kino era gwe ampuliriza ku mukutu guno gwa Redzone TV njagala okuzzaako ko emabega nga sinakuwa katambi ku nsonga zigenda mu maaso wali ku ground wennyini ku nsonga z'abantu abaziikiddwa mu mwezi gwali gwa January nga 7 amawulire gaakuba nga galaga nti ekifo kino Kiteezi landfill oba ekitundu kino ekya Kiteezi tikyali kitandise okubanga kijjula era nti singa gavumenti badde esobola bandibadde bafunayo ekifo ekirala ne babanga ate either nga bayiwayo kasasiro oba okulisaikolinga ebyo ebiri awo oba sina kindi okutetenkanya engeri yonna gavumenti eba erina obusobozi obukola ekintu kino wabula basigala bakyayiwamu kasasiro. Kasasiro oyo yagenda n'akola olusozi si nti oba kasasiro abadde wansi n'akulukuta bukulukusi wabula kigambibwa nti abadde yakola olusozi gwennyini nga bw'owulira olusozi naye nga bwe nkugambye mu mawulire agasembyeyo naye ng'olusozi olwo si lwa ttaka wabula nga lusozi lwa kasasiro yekka. Kati oyo kasasiro yamaze n'abumbulukuka n'ayingirira amayumba g'abantu era kigambibwa nti amayumba agawerera ddala gamaze okubanga gasaanawo naye kisinga okubanga kitiisa nti wakyaliyo ate abantu bakoona era abantu abaliyo bali ku waggulu ku kasasiro naye ate wansi waliyo abantu era nga kigambibwa nti abantu abali wansi babawulira nga bakoona abamu bakuba amasimu naye nga yawo omanyi gavumenti abantu batandise okukomplaininga beebuuza naye singa abadde Bobi Wine nga yazze singa wano zigreda singa emmotoka za tiya gaasi teziwezeewo nga 10 kakati nno embeera bwetyo bweri gwampuliriza ku mukutu ogwa Redzone TV ate nabakubanga osubscribe nga kikole kwata kade aka notification ojja kuba tomissing nsonga yonna embeera yonna nga bwejja bwengenda okubanga ate njikutegeeza nkugambye embeera ya bunkenke gwampuliriza amayumba gonna ne bwebakalina nga yamyalirira emeka zonna zifeesinze ku nsonga eno. Kansoke nkuwa ebigambo byono then nzija ate mbeere nga nkuwa ensonga endala nga bwe ziri ate sayidi awo ey'omu Kiteezi. Ndoza mulaba bannange wano wonna mayumba wano wetuli wano kasasiro avudde eri waggulu gyavudde eyo waggulu eyo ndoza mulaba zino zonna nnyumba kuba ne wali ndoza muziraba eziwonyeewo zeziri
Muziraba bane muziraba mulaba abantu bannange abafiiriddwako abaabwe baabali mubalaba mwaba okuva eri baabali bannange abantu bakyajjaguzi kasasiro avudde eri yonna najja mpaka eno wano wonna mayumba wabaddewo mayumba abantu bafudde era buli alinako omuntu we mu lusanja asooka omukubireko wano wonna wotegeera nti wonna wonna gabadde mayumba ndooza mulaba gali eri ge babiseko esaidi mugalaba wano wonna mayumba. Nti waliyo omukyala akuba essimu abagamba nti bana ebbugu mulindi bubi agezaako okwagala okumugjayo naye tukitegedde nti ali mu mwaliro ogusemberayo ddala wansi ate nga ekigenda mu maaso kati bali ku mwaliro ogusemberayo ddala waggulu. Tekimanyiddwa oba ye banaamugirayo anaaba akyali mulamu, tekimanyiddwa oba anaaba mufu, naye katutambule mpola mpola ngezaako okulengera embeera ey'akajagalalo. Tuyinza okutambula mpola mpola oba oliawo ayinza okubanga bayinza okuba nga bamulabyeko. Tugenda kutambula mpola mpola tulabe kiki ekiri wansi awo bwe bagezaako okuba nti bayiikuula. Kasasiro tukitegedde nti ekitundu kino kyonna kasasiro ayiise mita nga 3 okuva wabadde akuŋŋaanidde n'abumbulukuka n'ayiika wansi wano. Wabaddewo amayumba agawerako era nga bw'osobola okuba nti weetegereza zibadde ennyumba ezirabika obulungi abantu mwe babadde basula, naye mukadde kano tukitegedde nti bangi nnyo embeera ettaka bibayiikidde. Era okusinziira ku amyuka akulira ekitongole KCCA Engineer David Luyimbazi, abantu 12 be bakabala okuba nti bagibwayo nga balamu, naye tusobodde okulabako ku bimu ku bibadde ebiyumba by'embuzi ziggiddwayo nga zonna zaafudde dda. Tugezaako okutambula okutuuka mu kifo awagambibwa okuba nti omukyala gyali wansi eyo. Embeera bwetyo bweri. Tugezaako okuseeseetuka mpola mpola tulabe kiki ekiri wansi wano. Akajagalalo k'amaanyi nnyo mu bantu abali wano, naye nga bo abantu abawerako kigambibwa okuba nti bakyali wansi eyo. Bitrakita tewandabaawo nnyo. Bujjumbize bwa kitongole kya KCCA kulaba nti kireeta trakita eziwerako okuyiikuula abantu abalinza okuba nga bali wansi eyo, naye embeera yo ekyali ya bunkenke nnyo, ya bunkenke ddala. Waliwo gye tulese mabega wali nga bagezaako okuyiikuula. Kigambibwa nti wabaddeyo omwana akaaba, yabadde akaba ku ssaawa nga 3 ez'okumakya, naye mukadde kano amaloboozi ge tegakyawulirwa. Oba oliawo ekirowoozebwa nti ayinza okuba nga yafudde dda, kati nga kye bagezaako okukola kwe kuyiikuula okulaba oba bajjayo omulambo gwe oba banaamugjayo nga mulamu, Katonda bw'anaaba ataasizza. Naye embeera yeeyo wansi awo we bali mu kuyiikuula okulaba oba bajjayo omukyala oba nedda. Kiweti ekigezaako okulaba nti kiyiikuula okujjayo abantu abayinza okuba nga bakyawagamidde wansi eyo, kulaba nti bataasa obulamu bwabwe oba oliawo bwe banaaba tebasobodde kubataasa okujjayo emirambo gyabwe. Mbeera bwetyo bweri wano mu kitundu eky'ekiteezi. Njagala ndowooza nfuneko ku bantu batubuulireko kiki eki embeera eno eguddewo etya. Tugenda kwogerako n'abamu ku bantu mu kitundu kino batubuulireko embeera eno eyinza kuba nga evudde ku ki. Omukulu gyebalisebo tuli butere BBS Telefina. Embeera eno eyinza kuba nga evudde ku ki ekibaddewo era kiki ekigenda mu maaso kati. Kirombe kibadde kyajjula nnyo, ebisaaniiko bisusse ng'ate byonna babituuma wamu. Yesebo tukemuko wano wansi kati nnyo otunnyonnyolemuko ku mbeera nga bwebadde era obunafu buyinza kuba nga buvuddewa embeera eno okutuukawo. Obunafu buvudde lwa nsonga nti ekirombe badde bayiwamu buyi kasasiro nga tebassaamu ttaka. Kuba balina okusangamu ettaka, ettaka ne lyegatta ne kasasiro, kati ettaka libadde lijja kitono.
Wow, bantu ki abayinza okuba nga bali wansi eno? Abantu tebamanyiddwako kuba bagamba abaana bavuddeyo naye omukazi akyaliyo. Esewo mugezezaako okuwuliza nti oba gyali wansi nga mulamu oba nedda? Gyali akyali mulamu naye agamba bogo mulingi. Kale ebe bantu bowulira abagenda mu maaso gwe atulaba ku BBS Telefina mukadde kano kujjukizaako nti tuli mu kitundu ekyekiteezi. Kiteezi ono ayibwamu kasasiro okuva mu kibuga Kampala kyonna naye nga gye buvuddeko olukiiko olukulu olwa KCCA nga lukulembeddwamu Ssaalongo Elias Lukwago lwasaba gavumenti oba oliawo okufuna ekifo ekirala basobola okuyiwa kasasiro olw'ensonga nti ekitundu kino kyajjula dda. Wabula okusinziira ku bye tujje ku amyuka ssenkulu wa KCCA Engineer David Luyimbazi, ekiteezi wano wakyaliwo yiika 3 nga ziteekeddwa okuba nti ziyibwamu kasasiro, era tubuulidde nti bakyayongera okuyiwa wano kasasiro okumala omwaka nga mulamba, n'oluvannyuma yiika z'esatu bwe zinaba zijjudde bajja kukyusa bafune ekifo ekirala we bayiwa kasasiro, era tubuulidde nti ekifo ekyo kyamala okufunibwa wabula bakyalinawo yiika 3 ze bakyayiwamu wano ekiteezi, kale tebayinza kumala gavaawo nga tewannaba kujjula bulungi. Abamu ku bakulembeze mu kitundu kino betwogeddeko nabo batubuulidde nti mulanga gw'abantu bazze bagukuba okulaba nti kasasiro alekera okuyiibwa wano mu kitundu ekyekiteezi, wabula nga abakulembeze bekikwatako beesuliddeyo gwa naggamba tebeefiirayo, naye nga wano bw'obanga obeera mu kiteezi wano kikwetaagisa okubeera omugumu ennyo olw'ensonga nti ekivundu ky'amaanyi nnyo. Okuva lwe twatuuse wano kivundu kyereere kye tuwulira, naye ekyewuunyisa nti amayumba weegali, abantu weebali babadde babeerawo, naye nga embeera eguddewo bangi bagamba nti gavumenti oba oliawo yandibadde bawa akasente ne basenguka ne bagenda ne bafuna ebifo ebirala. Abantu betwogeddeko nabo era obuzibu babutadde ku gavumenti bagamba nti abantu babwe bangi nnyo ababumbukukiddwa ettaka mu kitundu kino, bandibadde oba oliawo basobola okuwona, naye oba oliawo KCCA ne gavumenti tebafuddeyo kimala kulaba nti baleeta bitrakita biweetiye ebisobola okuyambako okuyiikuula ettaka, oba oliawo abali wansi eyo nga bakyali balamu ne basobola okuba nti bavaayo, naye obunafu obwo oba oliawo bubaluseewo bwe buviiriddeko abantu bangi nnyo okuba nti oba oliawo bafiira wansi mu bifunfugu. Tekimanyiddwa banaabayiikulayo kumala bbanga ki, tekimanyiddwa banaggwayo, tekimanyiddwa banaalekebwayo olw'ensonga nti wansi wali wabaddewo n'ekisaawe ky'omupiira, naye kizibu nnyo ssaawa zino okukkiriza nti ddala ekisaawe ky'omupiira kyonna kisaanyeewo, ettaka likiyiiseemu, abantu bali wano batunula bavudde ebule n'ebweya bagezaako okwetegereza embeera egenda maaso. Waliwo ababadde bali ku maziga nga bakaaba beebuuza abantu baabwe tebabalaba, naye nga tukitegedde nti gye buvuddeko KCCA ebadde yalabulwako ku kifo kino era ebadde yalabula abantu abaliraanyeewo okwetegula ekibabu olw'ensonga nti ekifo kino kyalaga obubonero nti kijja kubanga kigwamu, era ne babagamba nti buli anaabanga atuuka okujja okukolera mu kifo kino abadde bakolerawo naddala okulonda obucupa n'ebirala babadde nga bateekeddwa okwewandiisa bamanye ani ayingidde mu kifo kino, ani atannayingira, ani afulumyeyo, ng'oteekwa okuba nga weewandiisa ne bamanya nti gundi ne gundi gye bali munda eyo. Kati ng'okubanga tugenze okwekkanyako ku lukalala nga bannawe bagamba nti abamu olukalala olwo tebalaba bannawe baatiikinze, kitegeeza nti bali wansi eyo, naye nga waliwo abatubuuliddeko nti olunaku lw'eggulo ekimotoka kiweetiye ekya KCCA kyazze mu kifo kino ne kigezaako okwerula omwala omunene oguyita mu kitundu kino. Kati balagamba nti bwe kyasimye ettaka wansi mu mwala embeera eyaddiridde bwe kuba nti kasasiro yatendewaliddwa bw'atyo n'ayiikamu, naye tekinnamanyika bantu bameka abayinza okuba nga bakyali wansi eyo, abayinza okuba nti bafiiriddeyo. Mpozi njagala mpayemuko n'omukulu gwendi naye wano atubuulire okuva lwe wazze wano mbeera ki gye waakalaba gy'oyinza okuba nti oyogerako, ki kye waakalaba, obuzibu olowooza buvudde ku ki okusinziira ku mbeera nga bweri? Okusookera ddala nsanyuse nnyo bwe nsanze baganda bange ate nga bakozi bannange nga nange era ndi mu sisitimu y'emu. Amannya yenze Dennis Ashavin, kitonde kijja, omusajja atalina ntunula. Kakati embeera eri wano mu kiteezi oba oliawo n'ebitundu ebiriraanyeewo yennyamiza nnyo olw'ensonga nti
tulabanga obuyambi butono nnyo olw'ekyo ekimaze okutuukawo abantu bangi obulamu bwabwe bugenze butokomose abakyala bali wansi eyo wansi ebifunfugu byakasasiro bibebakidde wamu n'abaana baabwe ente embizi embuzi enkoko byonna ebintu abantu byabadde bakozesa okulunda okubeera nti beetuusaako ekigulya magala eddiba byonna biri wansi eyo ettaka lyabiyiikidde gwe wenna eyalaba ku kintu ekyali ebuduuda sayidizi eyo ensozi ezayigulukuka ne zijja ne zitta abantu saawa nti kirina njawulo yonna na kino ekiri wano mu Kiteezi saawa ya leero era nze wenatuukidde wano eno nga mututoyinza asanga wadde omupoliisi n'omu era nga ne security tewali wadde n'akamu naye ate ekyewuunyisa wabeerawo nti oba eriwo obutabanguko bwonna era omunabyabufuzi agenze mu kisaawe ewantu wonna security eyiika mangu ddala amaanyi ne gabeera mayitirivu nnyo naye ate kati obulamu bw'abantu nga bugenda mu maaso n'okufa ekyamazima kiri nti gavumenti eveeyo etuyambe weewaawo tweyanziza nnyo tweyanzege embeera bwetyo bweri wano Ekiteezi omuntu atambulira wano waggulu tutambulira ku kasasiro waggulu nekikwetaagisa okuba nti w'olinnya otambula weegendereza olw'ensonga nti enjatika buli wamu zaamaze dda okusala naye nga tujja kuba nga tukutuusaako ebisingako wano katugende mu pulogulaamu endiba ne munnaffe Francis Sebunya ebisingako tujja kuba nga tujja nabyo mawulire gaffe gambuuze ku ssaawa emu ey'akawungeezi n'amawulire ageesigika ku ssaawa 4 ez'ekiro nze Ronald Kitanda nkoze ne Davis Muhumuza ku kamera awangaale nnyo Ssaabasajja Kabaka. Region TV Kwali webale kubanga ogoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira mbeera bwetyo bweri mu Kiteezi njagadde nkumulisa ko sayidi eyo ate nabyo obeere ng'obimanya